buli yenna alina effujjo eno addusa agenze wa Muhoozi olaba tukompayiringa abakyamu abeerere kaakati bw'anaabanga Muhoozi agenda egindi akola biri Kyagulanyi n'alaga egindi ne mukwata kitta demokrasi kitta politikisi waffe jawe ekigambo ekigamba nti kitaabu abeera president you are automatically you have the issues ezikusindika nti naawe oteekwa bano abanuupu bw'ogobayo omubaka n'akiika ettaamu bbiri ba experienced be bayitogerako nga ba experienced be baluuli bajjawa okwagala okulaga nti tulina demokrasi mungi nnyo fe tugambye ttaamu bbiri tujja kubanga tetulina bakugu fe tufiirwa ng'eggwanga kubanga mba muzibikiddeyo abantu abalala abategeevu. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Weewaawo atrabo mulungi tukyali ffenna ng'era bwe mbategeezezza nti olwaleero nasazeewo ne ŋŋamba nti kankyalireko Haji.Abdul Nadduli tugende mu maaso n'okubanga tuwayamu ku nsonga ez'enjawulo era nnyingi weeziri twagala okubanga tuzikonako. Haji nagambye nti waliwo ensonga eno eyate bannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya kandeetere eddala ekibiina kya NUP nakyo twakirabye gye buvuddeko kyavaayo mu ssemateeka waakyo nekikkaanya nekigamba nti okwesimbawo ababaka ba paalamenti pulezidenti w'ekibiina ekyo nti ebisanja baagala bibiri. Bwe baayogera nno ku bisanja bino ebibiri bangi baavaayo ne bagamba nti bano bagenda kuleetera ekibiina kyabwe okuddukako, abantu bagenda kiddukako. Simanyi abamu tugamba nti ebisanja ebyo bye birungi, abamu balowooza nti bw'obiteekawo ate ekibiina oba ssekitte. Gwe ki ky'oyinza okwogerera, magezi ki g'oyinza okuwa ebibiina nga bino ebito ku nsonga ng'ezo bwe biba bikola ssemateeka waabyo? Kaakati ebintu bino ntunuulidde ebibiina n'ababikulembera bwe twogerera myaka gyammwe si gyaffe myaka 4 era mbyategeredde mu myaka 4 awulira nga amanyi nnyo gy'emyaka egiri energetic omumanyi afuumuukamu evvu n'omukka baali badde nga n'emitwe gyabwe gipafyuminga omukka ogulaga nti bamanyi nnyo mwana wano. Yes, kaakati nno kubanga oyo abeera middleman ekigere ekimu kirinnye mu bavubuka n'ekirala gy'ava n'ekirala kirinnye mu bakulu gy'agenda oyo middleman. So ffe tuli middleman tuli ekikolebwa omwana ow'emyaka 2 bw'okikola teri akuba nduulu. Are you sure? You look it. Are you sure? Era awo omuntu wabeerera n'amaanyi amangi ennyo. Era bw'otunuulira Abu Mayanja Jesi Mayanja Nkanji yali wa myaka 34 we yaliira obwakatikkiro mu mwaka gw'69 naye ng'obwongo bumwese bwongo bwesera bayuuya Abu Mayanja mu budde obwo era obalaba ye n'obote baatuuka okubagoba e Makerere lwa ffujjo lya byabufuzi eryo. Kale nno n'olwekyo nabano tebannaba kufuna nkwaso. Oyinza okuba n'ebbumba lingi naye batasoose kufuna nkwaso okuleeta ku nsuwa ezaayatika ozisse gyemu empumbu ogigatte mu bbumba muno
ensuwa z'obumbi obumbira bwereere. Lwaki oyogera bw'otyo Haji? Lwaki oyogera bw'otyo? Anti kyenkuvudde nkugamba nti ekibiina kino eky'abanuupu kijjuddemu bavubuka ye majority. Tebannaleeta emanyi ekitono. Bemba nkulaga ebisanja bino bye boogera bino n'awalala gyebiri. Biden yagenda mu 8 kuba oba wa 7 mukulu naye yasazeewo nagenza okulaba kuli nti Biden declares to run the second what? Akomawo. Ne Trump ni musajja mukadde ate mugagga kama kale no okiraba kakati bano abo bakwata emyaka tamuzimmeka 2 naye ate ojja kusisinkana Mr. Smith ng'agenda kudda mulundi gwa 5 nga member wa parliament. Kale no ani ateekeddwa okusooka okuba omugezi member wa parliament kubanga y'anaatuyisiza ebitutta, y'anaatuyisiza ebinaatulumya enjala, y'anaatuyisiza kaakati bw'abugumayo obubugumi bw'atyo asigala tamanyi. Era bw'anaddayo ogwokusatu agenda kumusisinkagana nga he's too sharp. Njagala ontunuulire ku bantu bano. Gonzaga. Mpuuga. Kojjange Seggona. Owawulira? Mbawulira. Lord Mayor. Elias Lukwago. Obalaba abo? Mbalaba. Bajja baddiringana. N'abeerako wano n'abeerako. Akolekitinga amagezi. Era bw'onootunuulira omupya ojja kumusisinkana nga yaliko nnyo mu local government n'asobola okwawula emirimu wakati egiri mu local government mu districts n'egiri eri. Kituufu. Naye bw'omulondera wano olwaleero agamba nti nze bannange bannakyalo wano ne bannalusenke zino enguudo tujja zirima tojja kukola bwe tuti. Tamanyi na bajeti ya ggwanga bwefaanana. Tamanya na cost ya nguudo nga bwefaanana. Naye bw'atuulako wano n'aseesaamu mu district akiraba agenda ogenda eri ng'akitegedde nti kyogenda nakyo. Oba omaze okufuna experience. Kano n'olwekyo bano abanuupu bw'ogobayo omubaka n'akiika ettaamu 2 ba experience be bayitogerako nga ba experience be baluuli bajjawa. Kituufu. Bo bali ku ki buli onoona afugeko. Eri ebbanga limala. Si kuyisa kivulu. Obukulembeze si kuyisa kivulu. Si bivulu. Naye tukyali mu bukulembeze. Haji bw'oyogera bw'otyo bino bikyali bya bukulembeze. Biruwa. Bino bya mpandyeko. Kikyukka. Bino ebintu kati abagenda babanga bagenze nti kagenda alye. N'ekisi kyaffe eyali ensi kijja kufuuka ekisi kyaffe ekitalina lugendo era ekitalina mumwa nga kiringa bw'olaba kino ekiwuka kimugoya. Bw'okoona eno nga kitambula kiddeeri. Bw'okoona eri nga noga nti kimugoya kyekisota kiringa kisota. Nkitegedde. Kale n'olwekyo babeere bagumiikiriza basooke basitiikinge ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Oyo steering sesenga anaalinnya mu bbaasi anaaba driver tunaava ddi eyumbe tutuuka eno. Kituufu. Naye buli gwolaba yenna bw'obanga omwagala abe ng'agira ki nga avaayo n'afuga nako tetujja kutuuka gye tugenda. Propose eno terina obulabe oba etteeka lino teririna obulabe eri ekibiina naddala ku bammemba. Anti njagala okulaga nti awo babadde well exposed. Olaba Sudan abadde omumyuka alwanagana ne mukama we. Kituufu. Rigidity
munda mulifo gye tutanaba kutegeera gye baliko ebalwanya nawano nno rigidite okwagala okulaga nti tulina demokolasi mungi nnyo fe tugambye taamu 2 tujja kubanga tetulina bakugu bwe gunaatuuka okulonda member parliament gwonoosindika mu lukiiko lw'egindi nga tafunanga na mukisa kutuukayo tafunanga na mukisa kukiika mu nkiiko nnene ngeezo agenda kubeerayo ki ajja kuba kimumunyadde ddala bafuge omukulembeze w'eggwanga bino babireke abantu balonde be baagala oba bakulonze ebisanja bimeka ogenda okiikirira abantu akati golowooza seseriyo ogwalo magezi gaali ndabakuba yasoma nnyo era mu parliament wali bamurespectinga bw'ayimirira okwogera aba ne reference honorable Rebecca Kadaga abo bonna baluddeyo gwe ebisanja ebiri gwoba otandikirako nti nkulonze ekyo bakikoleko revision tulabe nga tukitereeza bakikoleko revision ffe tufiirwa ng'eggwanga kubanga mba muzibikiddeyo abantu abalala abategeevu saagala oli ate ekisubi ti nga bwabadde bwati mu ttaamu eno bw'aneeyongerako endala kakati ate ebyaki ofunuulira byaki kola obukozi mirimu gyo bantu bajja ggiramu kituufu Haji saagala genda nga soogedde ku nsonga y'ebyobufuzi by'endaba ebirala mu ggwanga ennaku zino tulaba Gen.Muhoozi agenda mu maaso simanyi oba zikyali birthday oba zakyuka kati so simanyi gwe bw'obiraba kubanga abamu ababiraba bagamba nti serving officer simanyi gwe bw'obiraba senga Muhoozi abadde mulangira ow'Emmengo mulangira abakkiriza ayingira mu bukulembeze directly singa abadde mulangira nga tuli mu Bwakabaka nkitegedde kakati bwe tuba nga tuli bakopi ate nga tulina amateeka agafuga obwa security mu security buli lwotekako uniform ku mugongo oba okubeera prohibited okwetaba mu byobufuzi okugirwa ate abeera mu uniform awamu abeera awasinga nedda sikitegeeza kubeera mu uniform nti kugiteeka ku mugongo mbeerayo nga tolitayaringanga wakati gwe toliko kapande kalaga nti munnamawulire toli ndi kituufu kale nno oyo bw'abeera bw'atyo kita demokrasi kita politics waffe yes nze yaba akoze ensobi kaakati bw'anaabanga Muhoozi agenda egindi akola biri Kyagulanyi n'alaga egindi ne mukwata Patebe n'ebeetuula egindi abapoliisi ne bagizingako nga bwe mbalaba ku TV okwo kwega lwaki okugira omulala ng'abikola oyo demokolasi gotajja naye nga enamba emu oli Gen. First son ebyo tebirina mulamwa gwetongodde nti bw'onoobeera the first son of his excellency okola by'oyagala mateeka ge gakukola kituufu eno basegirinya ng'obaleeta ng'ate bano bata kakati wategedde otutta okubuuliriza n'olaba buli yenna alina effujjo eno addusa agenze wa Muhoozi olaba tukompayiringa abakyamu abeerere buli alina effujjo adduse gw'osula mu kibuga Honorable Kabanda Frank Gashumba batamale mirundi abo bonna Gen. yabalonda bakungu be kale no ekyo kyekisooka okukulaga nti ataddewo biasness wakati wabagenda okwesimbawo
waliwo obutali bwenkanya tebasabye tebagira bati kusaba kwa kika kyoko ye nga batatugambako nti owange kaakati nno Muhoozi yatuwadde yatusabye olukusa tulumuwadde. Kale n'olwekyo so kikye tuli mu kino wano tuli mu saakasi wa byabufuzi. Saakasi wa byabufuzi otegeeza ki? Tuli mu katemba wa byabufuzi. Gwate nga tulina amateeka agakwata saakasi ebiseera ebimu oba tolina kigendererwa wano tewali kigendererwa. Ate kigendererwa ki ekitalina amateeka ekyo? Nawe tukuleko obbe kubanga olina ekigendererwa kyokwegagawaza. Alina ekigendererwa n'ekigendererwa kyekufuna ssente. Is that the way? So bubaka ki bw'osindika eri omukulembeze n'eri Gen.Muhoozi yennyini ku mbeera eyo gye tulaba? Kubanga ne banna NRM abamu bali confused bagamba 2026 kiki ekiddako? Awo nno president ali mu crossroads. Kubanga alina completion eya mutabani we nga batunuliganye bonna baagala bwa president. N'abaayo n'abalala genuine politicians nabo bagira ki bajja. Awo tutunulira nti abaana baffe bangi bakyafa. Senga politics atambudde bw'ati. Abaana baffe bangi bakyafa singa bitambula bwe biti. Muhoozi oyo anaatunulira okulaba nga Kisubi amukubya ssubi mu bantu n'atakusaddaaka nga Kisubi ali popula. Nkulaba ng'ate naawe weegwanyiza ekifo. Kaakati ekyokubiri kwako bwe tuba tukatunuulira ddala Museveni mutabani we tamulaba bwe yeeyisizza bubi mu maaso g'ensi. Helicopters ez'amagye ez'eggwanga mwatambulira ng'agenda egindi. Kakati mpudde nti guno amazaalibwa agenda gatwala Rwanda. Basimba jjinjeeri kakasa nti eri naye n'ensi eri emu. Simanyi eriyo mikwano gye. Pulezidenti w'e Rwanda mukwano gwe ate yalinga wano. Haji mumumanyi mwali naye. So ekyo tukikola bwe kityo. Mutabani wa Kagame wakamulabako emirundi emeka wano. Ye takula. Ali emmoto ali awo yalemera awo. Namulaba gy'ali eyo ali mu magye naye. Naye gwe oli omuwuddeko nti yagambye ekigambo kino. Nedda. Omwana oli yakoppa ku ono naye ate oli ayiseewo mu kukola obulungi. Ne Muhoozi alina ebirungi byakoze. Ebyo naabiteeka ebbali. Mumpeera obubaka Gen.Muhoozi oyo. Gen.Muhoozi mutabani wange nkunnyonnyola nti ekintu ky'olimu kintu kyaffe. Ffe twegatta ne kitaawo ne tukireeta. Naye se twandyetaaze twewagguleko ate otwonoonera revolution. Kubanga n'abadde batunywereddeko bayinza okudduka ne baga nti kino bano bajja tufuga bw'ati. Kaakati obanga Muhoozi waana. Kaakati anaagenda okuweza 6 nga ne mutabani waafu afuuse waana nga naye amulambira si Bwakabaka. Bafuutse Bwakabaka. Kale nno jjawo ekigambo ekigamba nti kitaabu abeera president, you are automatically you have the issues ezikusindika nti naawe oteekwa. Kale onaabulwa ekibiina kyaffe kitwajja nakyo nga kiganzi nga kyamaanyi, naye ate wavaamu ekigambo ekyo tugamba nti NRM terina kyekoze. Tuga nti gwe ovudde ludda wa? Ovudde mu Kongo, oli mu Kongo, oli muki? Kale n'ebigambo ebyo tukusaba kakkanya ku sipiidi, wuliriza. Nze najja ne kitaawo ne talinnyangako na wano. Tatuukangako wano. Oyinza okumulabira okujjako kumulabira mu bifaananyi. Setusinkagananga face to face. Otegeeza ki? Kiki kyentegeeza? Tosisinkananga kwani? Ku Muhoozi?
nga musangawo okay era yansangawa atambule ng'amateeka be gateekeddwa okugira ki naye bw'anaagezaako okweyisaamu ku sipiidi ey'ekiralu bajja kuddukako becwe nga nti ho obanga asoose kutamirira lusu naye bona omuwakka giraasi nkategedda webale nnyo ate obwaka eri pulezidenti ye nanyini mutabani omwana amulongoose aleme kumukolera kisa kya ttima tumuleka bw'atyo aleke kukolera Uganda kisa kya ttima okutuleetera mu byobufuzi ebyobuvuyo ebyo tebigwana kuva musajja nga bwe nalaba Museveni mbagamba ekigambo kino bulijjo kyebbanga tetumaze nga tutambula naye nga twogera nga tuteesa nali manyi kakikakasa nti bwe tugenda naye ne tumala tutuuka Uganda ejja kuba emu ku nsi ento ez'omu Africa egoberera Bulaaya naye byonna Kibuyaga yabifuuwa byonna bano basibirwa bwereere abapoliisi bakuba abantu emiggo kiri bano banyaga ttaka bana mwatugirira bugiriza ate nga mutuyise mabega mbagaliza obulamu obulungi Katonda abatukuumire tuddiŋŋane emirundi n'emirundi atwongere amagezi n'amaanyi n'okwagala okulwanirira eggwanga lyaffe njogedde bwe ntyo kulwa Katonda n'ensi yange. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.